Once again, welcome to the show. Yes, Musawa Aisha, yet smartly dressed in a wonderful green dress. Wow. Green dress. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah. Nze Allah mwebaza Farida, mwebaza n'okubeera nti ndi wano. Mwebaza olw'ekirabo ky'obulamu. Wasuze otya? Ndi bulungi. Kati kankubiri gye nasemba okulaba ate gwe tewanda. Tugende ku show. Tutandike show. Sibagamba. Okay, yes, Aisha, Jeba, but don't shy, but yeah, we're back with our sessions ezokusomesa and then tugenda kwogera nnyo ku kuzaala nga tuyita okutusala. Abamu bakitya, personally nkitya, I've never even dreamed about getting close to it. Abalala bakyesabira bagamba it's not painful. Abalala bagamba kirina effects zaakyo saawa zoyinza obutaziraba n'egyeziri. I don't know how true it is. So we're tugenda okwogera okusomako the myths and truths about C-section plus also the process yo eri etya. Okay. Farida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So kokutwala omukisa guno okulamusa kuba tulaba abaspactive ne NTV temwasuze mutya nga program bwegamba kansubire mwasuze bulungi twebaze Katonda akyatuwadde ekirabo ky'obulamu. Ffe baani abakyasa Farida bunaku abantu bakutuka bunaku abantu bafa naye bw'ozuukuka ng'oli mulamu ne weegolola n'okwegolola ng'olaba ebirungo bye bikola okyebaliza Mukama. Then abenzikiriza endala God is good all the time and all the time God is good. Nzezaako okwebaza management ya Spark TV NTV okutuwa omukisa guno ne mulonda Tuesday ne mugamba it's healthy day. Tuba twogera nsonga za bulamu kuba tukola byonna bye tukola nga tuli balamu. Bw'oba wansawo Farida tolina ky'oyinza kukola. Nenebaza ni team yonna eteekateeka ba producers baffe ba cameramen abatukolako okulaba nga tufaanana bwe tufaanana. Credit goes to them. Sembyayo gwe. Madam aliko nerabi. Sisobola mama. Still from Longe Farida. Just know people love you so much. Thanks. People watch your show. Tugende maaso leero. Nga tugambye tugenda kwogera ku cesarean section. Cesarean section eno bache tuyita C-section oba cesarean birth oba abdominal delivery gonna manya gategeza yes abdominal kitegeza kino ekisawo ky'olubuto kino this part so awo wetusala omwana nakola ki nafulumayo naye nga it's a major surgery Farida surgery ya ddala si bwe buno circumcision cesarean delivery netwala 30 to 45 minutes ng'ewedde or even less than that bw'ebanga etambudde bulungi naye ate sometimes it can prolong ezo 30-40 minutes nga baby afulumye obanga byonna bamaze afulumye n'okunzizaawo banzizaawo byonna tulaba nti cesarean section yaffe neetandika Farida tuyingidde theatre awo nga mother tumuyingiza naye bwe tuba tetunnamuyingiza waliwo kye tuyita pre-operative care kati twashuminga nti eno studio yaffe theatre tukyali eri tulina bye tukola ebigenda otuwa successful cesarean birth temunanyingiza mu theatre tetunakuyingiza naye tukikugambye tukikunyonyodde nti Farida tugenda kulongoosa because of this and that mu kukunyonyola okwo twagala okole an informed consent era tukuleetera empapula zaffe tugambe Farida ogenda kuteeka wano amannya go oba bw'oba tosobola nga it's an emergency next of kin wo asobola okuba omwami asobola okuba muganda asobola okuba mami wo asobola okuba mukwano gwo naye ffe kyetwagala nti osayininze okusayininga kuno meaning okkiriza ekigenda okukolebwako kyonna oba okyagala oba tokyagala naye okkiriza sinzagaana emikono obuyinza buli wakati wa Katonda ne theatre team ndi wadde embogaana it's your right naye ffe ng'abasawo tugezaako okutwala through that pre-operative explanation nze bweŋŋaana muyinza okubuuza next of kin ye bwakkiriza muntu yes nze nafunako case Farida
omukyala yali aweddeko amazzi nga omwana amazzi gonna gayiise kati yali ne maama w'omuto n'amugamba nti tugenda ojja kunywa amazzi gajja kudda n'agaana nakati bakulongoosa baba bafuluma bati taata w'omwana n'ayingira yes kati ate awo taata alina obuyinza obusinga obwa maama omuto kubanga taata asharinga kino ekiri munda ate era gwe tuba twagalanga next of kin asooka lwakuba kati ebyennaku zino byolufuna olubuto omwami tayagala kumanya oli n'ateekawo next of kin amuliko so kati mu kunnyonnyola kuno Farida tukubuulira nti tugenda kukulongoosa olwa ABCD kuba cesarean eno erimu ebika bitya oba classifications bbiri mulimu kye tuyita elective cesarean section and the emergency cesarean section. Elective means planned. Farida olubuto lwe era planned yo tugiplaninga prior to birth. Farida noveno ku myezi 3 4 5 ng'omanyi nti tugenda kukola ki kukulongoosa. Then eno emergency tugisalawo wali ku time ya labor tugamba ho buli kimu kitambudde naye omwana ono takka olwo twewola ziri 3 P's tuka Farida it's an emergency cesarean section kyonna tulina kuyingira theatre. 3 P's kwe kuli powers, passenger ne passage. Powers byebisa, passenger ye baby agendo yita magumba, passage ge magumba ga mami. So ekimu ku byo kigaana, meaning labor tegenda progressing bulungi. Tukamba Farida, this is an emergency cesarean section. Tuyina okuyingira yagala gaana. Okay. Awo ebiseera ebisinga ku emergency cesarean yawo bamama ka pressure kalinnyamu kuba bambi abatakisuubira. Naye ffe kye tukola ewaffe maama ono tujja tumutegeka nti tulowooze endowooza zitya biri tine bwaba ozadde Farida abaana bo bana ng'oli lubuto lwa 5 tusobola okuyingira theatre netukola cesarean ng'eyo neefuuka emergency nga si planned. So zezo classification za cesarean planned oba emergency. Okay. Kati wetugenda ku mulambo tukomawo tulabe factors ezireeta omuntu okusalawo oba musawo tiimu yamu okusalawo elective C-section. Tumulamu katono nnyo everybody with a question ekyekuusa ku kuzaala nga tuyita mu kulongoosebwa 700 65 65 00 is our number. Ebibuuzo mbiisookwo it's on your WhatsApp message gyoba osindikako tukomawo. Enamba yaffe eri 700 65 65 00 kobaweereza ekibuuzo kyo ekyekuusa ku kuzaala in general but particularly tubeere nnyo ku kulongoosa. Musawo Aisha tugambe biri ebika bibiri ebyokulongoosa naye nga neebuuza omutukira okusalawo nti kuviira ddala eno nga nnaakatandika n'okufuna olubuto sinaana kulufuna oba ndufunye ne musalawo nti gojja kuba wa C-section. What factors led to that? Aha, webale nnyo Farida naye tetusalawo nga tonafuna lubuto okuleka ng'oliko history kati Farida osobola okubeerawo nga bakakulongoosa enkindo 2 oba 3 katuga Farida bwoddamu ofuna you'll be a cesarean mother. Farida waliwo okufuna first baby wo ng'omufunidde at 42. That is a precious baby nga tofunangayo mwana. That is a precious baby gwe tutalina kuzza mbino push gamba Farida omanyi we prepare for an elective cesarean birth, planned cesarean birth. Kati Farida tulaba nti omaze okukola consent yo tugikunyonnyodde ogijuza bulungi osayiniza ne next of kin asayinize. That's if planned. Naye eya emergency ebiseera ebisinga oba toyina maanyi gasayininga kuba oba okooye next of kin nasayininga. Kati bwe tumala okusayininga tuinforminga theatre nti theatre mwetegeke because it's a team. Theatre yo neetegeka bye tugenda okukozesa byonna ne tubanga tuli ready ne tulaba ebitaala bikola, machines are operating well, monitors zikola buli kimu ne tulaba nti we are set to go. Then omulwadde waffe ono tumuteekako fluids. Chukira tuba twakugambye if it's planned bweba planned olina okumala 12 hours 8 to 12 nga tolina kyolidde nga tulina maako ka fasting olina okubanga ndi mu ddwaliro olina okubanga oli mu ddwaliro kyova olabira bweba planned bwe tuba tunakulongoosa enkya Wednesday leero Farida olina kusula mu ddwaliro ne tukutegeka. Okay. Ka fasting kano kaaki? Fasting kano kaziyiza side effects za anesthesia.
lino eddagala erisirisa bw'oyingirayo nga ojjudde ojja kusesema ojja kusesema ekigenda ocontaminatinga table yonna kitudelaying proceed ebintu byegattegatte so olina kuyingira tekigaana ddagala kukola but gwe maama oba uncomfortable kyova olaba ne bw'oyingirayo ng'oli olina empty stomach era still owulira that sense of nausea n'obanga ayagala okusesema so kati mukutegeka kuno jukira oba tolidde katukuteekako fluids amacupa ngaana ne gadduka ne tukuwa n'eddagala erigenda lye tuyita prophylaxis treatment preventive treatment ligenda kuyambako senga wabaawo akawuka konna lino eddagala oba omaze okukola ki okulifuna ne tuteekamu akapiira ka wansi akapiira ako kagenda kuyamba nti bwe tunaba ku operating table n'owulira susu akola ki afuluma bufulumi tetukutawanya era tukajjamu after 24 hours kati awo theatre netugamba we are ready you can roll in the patient bw'aba atambula netumwa theatre gown ajambalirawo ku mulyango sapatu n'azireka wali naye nayingira netumugamba ono ye surgeon agenda otukulembera mu operation ono ye assistant oli ye musirisa agenda okufuba okulaba towulira pain yonna ono ye nurse agenda okurecevinga baby waffe oyo yabeerawo nga talina kyakola ng'alinze awo alina wali resuscitation table ye senga tuzaala omwana akooye how am I going to resuscitate ngenda kulaba mu stimulating anti obunafu oyo ki ekiba kimukoyeza tabaddeeko nakukisa kati Farida kisinziira indications nga bwe tugenda ziraba kisinziira biki ebitututte mu theatre kati tiimu yaffe bwemala okujja bwetyo omukyala waffe tumulolize in bw'aba emergency tumuleetera ku trolley netukikomya wali netumuza ate ku trolley ya theatre so ekyo kyonna tugezaako kukuuma sterility nti ebivudde ebweru tebiyingira eno era naawe Farida bw'oba ku ttiimu sandoozi zo oba engatto zo ozireka wali omaze okuteekako scrubs zo uniforms n'oyingira ate era bw'onooyingira ogenda kuteekako theatre gowns on top of your scrubs nengoye zetambula mtuzire sali mu changing room kati nga turoli omukyala waffe bw'aba atambula theatre table eri awo ng'alinnya nga kati akaseera ka anesthetist agenda omusirisa boogera kati omukyala olumu if it's an emergency omukyala ayingira atakula omugongo musawo ebisaaye ebisa biba bikyaliko naye ng'omwana ono takka so kati buvunaanyizibwa bwa anesthetist okusooka okublockinga ebisa ebyo to make the mother comfortable okubiblockinga wano okunsirisa okumuteekako eddagala era bwatuuka ekibuuzo kino akadagala ako kakola katya omuntu nawunga seconds nga tokyategeera kakati Farida tulina ensirisa ya mirundi ebiri tulina kye tuyita general anesthesia bakuba eddagala muswa ne weebaka wenna ne weebaka naye kati egenda esiizinga nze newe nabeevuddeko gye naye bw'oba gy'oyagalamidde Aisha kumpewo kale tusooke tumonitaringa olubuto so kati if it's a general anesthesia meaning Farida yenna agenda kukola ki kwebaka weebaka bwoti ku table wano wabeerawo kakateni kaffe newe neebaka yebbe byabatunula oba weebase oba tofudde weebase but you're breathing temutuukako tomutuukako kyova olaba ne bw'obeera HIV positive you can deliver HIV negative mother if at all well monitored kati bw'oba otambula Farida ate tukoze spino kati spino ye trendinze nti tukusirisaako kyeno era anesthetist bwe weebaka ngagamba bend a little bit nobendinga mbwoti tojagala era nkubuuliriddewo sagala kulaba bitaala bya theatre sagala kulaba byuma byabwe sagala kulaba musawo yenna waliwo n'omukyala gwe twaliko bwe twamala omuwa because spino kati eriko tusanyalaza kyeno wansi era anesthetist bw'amala oddikuwa gamba bendi nakkuba n'akaiso ku mugongo ku nkizi kati agamba situla amagulu n'ogasitula bwoti bw'oba tokyagawulire nga tegakyayambuka eddagala likoze kati bwerikola mu theatre tulina communication kati bwe limala okukola anesthetist waffe aterezeza omukyala waffe ready to go agamba tumuteekako kakateni jukira aba alaba kati ate yeebasa ati waliwo wano kakateni ketuteekako ka screen kaba kagoye bwe kati in that tolaba biri eri because you can faint waliwo omwami yagamba nti musawo Aisha nze njagala kulaba my sweetheart nga mulongoosa netugamba it's okay anesthetist bwe yamala surgeon n'atandika akambe swi esavu ne lidda kungulu omusajja we yakoma
ate kati ne bamuteekako nomosera ne bamwesa stating anadda ku wodi kati size bwe tuba tuyingidde anathetisti n'amala nga tutandika tuopeninga because era siza kuyisa mwana mu lubuto nti tusala abdominal layers ne tuzibikula ne tuka ku nabaana ne tugisala anterior maaso ateyo nyangu okusala through the layers to get to atkati Farida kyetugambye nti bwe cesarean section ya feno erina okuba ne theatre team ngeri trained era baba bamanyi bibakola they cut through those 6 abdominal layers ne batuuka ne ku uterus nayo ne bagisala the 3 layers batuuke ku endometrium erimu omwana era ogenda olaba if the presenting part mutwe nga obuviri bugira you pull out the baby bwekaba bubina ng'era akabina bwebanga ali bwati face era you pull out the baby awo sajjo n'okawanika n'osooka ezo procedures zaffe omusayine kusooka gutambula bulungi n'osala ekirira n'owase agundi agenda okurecevinga baby. Imagining nga musala endometrium netwaliramu ka baby etya as in musala you cutting through the different layers no olina asanga nga asaze nnyo n'atuuka ku mwana Farida tekisoboka kati siifi zino embobi membranes za zino olubuto ne uterus you just katini kyovula tukozesa nnyo retractors katono then netuleeguula katono netuleeguula so this retracting tesobola kusala mwana ntegeera ate oteekayo konenga then nosala in between your fingers nga these fingers they are protecting the blade okutuuka ku mwana anti buli bwosala ng'oyingizaayo you cut layer per layer baby netumugyayo netumuwa nansa mukozeeko namuteeka wali ku baby trolley awo ne mulwana nange okunzizaawo kalina kaabira wano nga twakakasikayo bwetyo okuva mu lubuto nekakaaba eyo siza nebeera nga sofaawo kati baby waffe afulumye. Kati awo kitwala dakiika meka to cut through those layers to get the baby out ng'oggyeko bino nti tuwetaaga ne tusooka ne tulongoosa omukyala ne tumuzaawo nga 5 minutes oyo aba awet 5 minutes baby aba out era oluyingira abatendanti bwe baba bwereru kasaasirika bwakawalira maama kasita bamusirisa pain tekyaliwo sajjoni aleeta ne kafosepu n'anyiga bw'ati namugamba ompulira do you feel any pain because there is feeling pain and feeling eyo nti Farida onkwatako this touch is different from the pain. Owulira nti ekintu kikutte but you're not feeling the pain. Era owulira n'owulira nti somebody is cutting. Naye nga owulira engeri akambe gye katambula but it's not painful. Oba n'eyo feeling sensation eyo nti mpulira basala but there is no pain. Gwe nkugambidde wali. Okay, so after that, muzaawo layer by layer still. Yes, layer by layer. Kati awo tujjukira tulina bleeding awo tufuba okulaba nga tucontrollinga ne bleeding eno bleeders ki vessel kye bleeding ne mukikwata era ne mugenda nga muclosing okuva munda mu uterus paka ebweru wa uterus then paka abdomen yonna ne mugisiringa nenga nzirawo apart from the kasika nsobola okuddawo bulungi nnyo system eyo gye musaze ne functioninga bulungi. Yes, Farida kati ekyo tujja kiraba wali postnatal care postoperative care ontegeera tujja kulaba tumonitoringa tutya kati nsuubira tugende ku indications biki ebitutwala mu theatre. That is the procedure briefly. Indications ezireeta emergency C-section. Indications zituleetera otutwala mu theatre. Either planned or emergency. Okay. So planned. Bichi ebitutwala mu theatre. Bwebanga eri planned Farida, CPD, cephalopelvic disproportion. Amagumba go tegakwatagana na mutwe gwa mwana. Oli mufunda nnyo okuzaala omwana vaginally. Ekyo mukiraba ku bbanga kiri olubuto. Ku 36 weeks, that's when we do pelvic assessment. Pelvic assessment eno tulina diameters zetunoonya amagumba go bo ischial spines obo wanu mundabo buli prominent oba buli blunt
bwe buba blunt bujja kusobola okugezwa bwe buti omwana ayitewo. But if they are prominent nga busongodde buti, this baby tosobola kuzaala mwana kuyita mu buno bubonzi. Era tugamba Farida amagumba go mafunda, all your babies will be a cesarean birth. N'okimanya n'okiteeka wano oba kaana katono oba kanene, it will be a cesarean birth. Kyekikula kyo pelvis yo bwetyo bwe yafoominga. Abantu ab'ekikula ekyo batera okuba nti bw'ayimirira wakati wano olaba space. Nsubira ali obalabyeko. Exactly. Nga bw'aba ayambadde empale omulabo okuva wano nga ku vagina wansi bwati nga ye ebisambi birimu space eya wakati. Addamu kwegatta wano ku gundi wano. Ku mavivi wano. So kati CPD eyo etutwala ku plan D cesarean. Kati bwe tuba tuzze Farida tukufollowinga kangeze noweza 7 months n'ofuna kye tuyita preeclampsia. Pressure yo n'erinnya n'ozimba ebigere nga ne urine erimu proteins. Tugamba kati bwe tujja tumonitoringa pressure neyo tugitadde ku ddagala pressure egaanye tulabanga abagenda mu eclampsia. Kuba bwe tutuuka mu eclampsia meaning Farida otandise okwesika naye ng'oli lubuto tuba tuyinayo ko time ne tugamba no, let's plan for cesarean birth. Kuba okugjamu omwana kasitobera ng'olingiza eclampsia omwana ne bwaba wa 8.5 omwana ono tulina kutwala mu theatre tukole cesarean baby aveeyo. Era bw'avaayo bw'ati the pressures drop. Sisobola afuna eclampsia ku 6 months. 6 months zitera kujja around 26 to 28. Though eriyo ezikeera 5 months ng'agira naye basically zijja around 6 months to 7 months. Kati bwe zijja ng'omwana tannaba kuba ready to survive on their own. What do we do? Ate kati era kyova olaba eclampsia etera kutandika 7 era tuba twetegekera premature birth. Kati kyegambye nti era naye eba plan D tugamba Farida n'atandise okwagala okwesika pressure zino zigaanye kati omuwe eddagala libeere nga ali facilitating amawugwe ga baby. Ne tukwadmitingayo for 2 days oba 1 day oba 3 days depending on the monitoring. Olumala ne tukutwala mu theatre. Omwana gwe tututte mu theatre Farida ng'abadde ku ddagala erikuza amawugwe ge surfactant ezo mawugwe zikule bulungi. Ascoringa bulungi bwe bazaalanga buli active premature nga ka premature nenga kali active ne kabeera mu nursery 3 days, the 4th day ayina sucking reflex nga kayonka bulungi kayonka ebbeere bulungi kalisika but is a premature. Mami musobola nemusiibula nga omwana amukuume nga ayina ebbugumu kubanga ekirwisa premature mu nursery feeding na infections. Butera ofuna temperatures ezo kubanga buba bukyalina okubeera mu lubuto. Temperatures ezo ne zirinnya ne mukola tests nga kalina infection oba ne kagaana okuyonka nga either tulina kayisa mu NG tube oba nga tulina ka feeding with expressed milk mu kamwa nga kamira naye nga this sucking reflex eno tennakola ki tennajja. Kakati bwe tumala okulaba eyo eclampsia Farida tuzze tukumonitoringa because twakyogerako mu antenatal nti babies add a lot of weight in the last 2 months. Kati Farida ogenda okujja ku 35 gye myezi 8 ne weeks 3 nga baby ali 4.2. Naye tukyabuzaayo omwezi gutya ekyo kye tuyita macrosomia big babies. Tugamba Farida this is a planned cesarean. Sikendeeza bukendeeza ku mmere ate bw'onookendeeza n'akendeera. Era ne bw'obajjukira naye aba akuze kati ng'adimandinga bw'adimandinga you're feeling a lot of hunger every now and then. Buli lwolya naye akifuna mu bujjuvu. Ogenda otuuka ku 9 months nga baby ali mu 4.8 over 5. You can't push that baby. That is a planned cesarean. Tulina okuyingirayo. Yasindika kibebi ekya 5 ate n'atafuna teya nze ne mugirako enkoofiira. Jebali sena ina mabako ya 5.1 yali azaala mwana wa kutaano teyafuna teya n'atafuna teya yafuna mu laceration nga bw'onoyita ku kisenge ne kikalabula bwe yafuna ate obwo tetubutunga so gyebali naye tuweyinga weight eno eri ku maama afaanana atya teri ku prime gravida Farida ye mwana wa asooka big baby omwana wa kubiri ate era tuddayo eri ne tukebera n'amagumba go nti amagumba go kuba mu magumba bwe tuba tukebedde amagumba
waliwo kye tuyita contracted pelvis eyo tosobola sindika mwana normally. Waliwo kye tuyita borderline. If it's grouped in percentage oba 50%, oyo ojja kuzaala but with an episiotomy. Tujja kupasula. Yes, tujja kusala oba kupasula tugaziye kubo ly'omwana ayitewo. Then waliwo kye tuyita pelvis being adequate. Yoyo agenda ozaala omwana wo bulungi. So kati bw'obanga ogwa mu borderline oba contracted with a big baby, that is a plan D. Contracted pelvis yeri gye twayogeddeko. Yeri nga amagumba gano gali contracted nga gali piled gonna gali kumbwega tosobola tegalina bwe gasobola kugaziyiza mwana ono kubanga akola ki azaalibwa. So kati n'ekyo kya big baby kitukozesa plan D cesarean. Kati Farida waliwo okubanga ozza otambula tukumonitoringa olubuto olugenda bweza 9 then ne tufuna cold prolapse. Ekirira ky'omwana ne kiringiza. Omuntu agamba musawo mu vagina ne kiprolapsinga. If this is the vagina ne kijja bwe kiti. Awo uterus eba yegudde. Kiba kiyiseewo. Jjukira kati kino ekirira omwana mwasiza. Ekirira kiringa ekyenda. Waliwo ekyenda nga kijjudde oba ekintu kyonna ekiringa tube like nga kirimu munda amazzi nti kiba kyesuulayo kiba kitambula ina zigzag manner. Kati eno kino we kifunira we ne kiyita ku mwana bwe kiti ne kiprolapsinga meaning kifulumye cervix kifulumye no ku vagina. Era omukyala ebiseera ebisinga kubira naga musawo mbadde naaba nekwata mpulidde ekintu ekiringa ekirira mpulira ekintu ekiseerera omugamba jangu mu ddwaliro mugenda omutuusaali okukola vagina examination ng'eprolapsingidde ddala bwete eringiza. Jjukira bwe kiringiza kiri exposed to the external environment. Jjukira omwana akyaliwa munda kigenda kufuna spasms olw'empewo eno era bw'ajja kye tusooka okukola kukirapinga. Tukirapinga ne gauze oba cotton tukiwewa omufi kibulire ng'ekikyali munda omwana ono akontinuinga okukola ki okukisizaamu n'okumutwalira emmere. Then eyo naye osobola omumalako some hours eyo eri wakati wa emergency ne plan D. Obadde olina ky'obuuza. Ate yakobuuza nebuulirira ansa nenjeewa. Mukirapingira muntu muyite eno wansi. Eno wansi bwe kiprolapsinga okuprolapsinga kwe kusowoka nga bwe nagamba nti emmeme y'emabega esowose. Omukyala abadde azaala mwana wa 12 n'abaana esowose uterine prolapse. Oli abadde amaze ne constipation weeks 2 tafuluma. Kati Farida ajo eno gy'ositama ku ttooyi okole kapupa akakaluba osobola ofuna rectum ne prolapsing ekyenda ne kivaayo bagamba emmeme y'emabega. So okuprolapsinga kweno kodi oli ne bwasitama busitami bw'oti okiraba nga kiringiza. So kati mu kulingiza kwakyo we mukirapingira ne gauze awerako oba cotton kibeere nga tekifuna empewo bwe kiyita kikankana tetukizaayo. We just kiprolapsinze tulina kufuba kulaba ono omwana akoze eki avuddemu atya. So ekyo kigwa wakati wa emergency ne plan D. Kakati Farida tuze tumonitoringa. Farida akoze first trimester yakoze scan tulaba ayina 3 gestational sacs. Ayina multiple pregnancy because multiple pregnancy Farida osobola okuba n'abalongo osobola okuba n'abasatu osobola okuba n'abana n'omukaaga. Nina mother mu monitoring alina abo bana no birth no more conception. Abo bana Aisha sokola kiba kivudde spams z'omwami ziba zisusa amaanyi nezijja nezigira amajigo ku same time neziteeba lumu zigayasayasa nga bwolaba bwe zasayasa ag'abalongo. 4 kyokka nga negwazzaako wa mwaka gumu kitundu ate n'emabega ayinayo bana. Olubuto ndooza lukoma Kenya kati luli myezi 4 terunnagejja naye era lugezze olulaba nti lunene. Bw'era normal pregnancy ey'omwana omu olaba nga ali 7 months. So kati Farida ozze tulaba olina multiple pregnancy. Multiple basobola obba 2, 3, 4. Really Farida abo tugenda kumonitoringa nga tugamba bwe baba 3, 4 ebiseera ebisinga cesarean.
naye bwe baba abalongo kisinziira bwe tunaatuuka eri ku 32 33 34 8 months plus beebase batya bapresentinze batya abalongo abo oyinza okulaba Farida ng'omu yeebase bulungi omu ali mu transverse omulala yeebase bulungi asooseza kabina oba mutwe naye ng'ate omulala ali mu bwati kati ono omulala agenda kuyingiza theatre it's a plan D webisale ebisinga omwana bwaweza 8 months 8 and a half chances ez'okutaaninga ziba ki ziba ntono kubanga space eba ekoze eki emuweddeko so kati naye neyetegekera nga tulina plan D cesarean ne tujja nga tumutegeka bulungi n'abeera nga akimanyi era n'akikkiriza ne tushedulwinga olunaku olw'okugyamu abaana eyo nayo plan D kati tulina kye tuyita malpresentations omwe abaana abeebakamu obubi nga si multiple naye Farida olina omwana w'omu ali bw'ati alimu oblique bw'ati yeebase kali mu breach naye neeri complete emikono n'amagulu kagiflexenze gyonna bwe giti nga ne bw'onooba wakukola manual maneuvers tolina woogenda kuyita kusika kugulu kwa mwana ono ekivaamu omwana ono akuyingiza mu ki mu cesarean kubanga yeebase bubi naye olumu ng'ozaala mwana wakuna abasatu badde obapushinga bulungi naye onoowokuna n'atutwalawa n'atutwala mu kulongoosebwa then ekirala tuyinza okuba kati emergency cesarean tusobola okuba Farida tutambudde bulungi 3 P's zaffe zitambula bulungi all of a sudden ne tufuna cervical dystocia omumwa gwa nnabaana ne gugwana okweyongera okweggula kuba guzimbye naye nga powers bweziri ne passenger mulungi ali mu normal weight naye kati wano mu passage wano omumwa gwa nnabaana ne guzimba odimatus cervix anti kati guzimba olwa cooperation Farida gy'obadde nayo n'ebisaabi buli kisa ekijja oyagala kusindika buli kisa ekijja gw'osindika wansi kyova olaba buvunaanyizibwa baffe ba health workers maama ono muyisa mu labour process nga bweneebeera ekisa bwe kijja okola otya ekisa bwe kijja siza mu kamwa tobearinga down kuba buli kisa ekijja olina ka pressure kowulira eno so kati naawe bw'onooba osindikirako ate nga time ya pushing tennatuuka tujja kutuuka ku 6 centimeters tufune odimatus cervix cervical dystocia egaane completely ogambe byantwala mu theatre nga ntuuse ku 7 nga ntuuse mu 7 ku 7 naye nga tekyeyongerayo tulina kutwala it's an emergency tulina genda kutaasa bulamu bwa mwana then ekirala kiri common nnyo ekyo kyetuyita poor progress kigwa mu poor progress naye waliwo ekisa ekyo bwe kijja omukazi n'agezaako obutakisenkanya nekisindika kyo anti kati Farida awo tuba tutuuse nga tutuuse ku full dilatation jjukira tuzaalira ku 10 kati bw'obeera ng'oli fully dilated tutuuse ku 10 Farida awo tugenda kubeera ne expulsive contractions ebisa ebyagala okuggyayo omwana era nze abakyala bange ntera nnyo bagamba nti biba ebyo bisatu nti Farida nyamba bino ebibiri banga asiza mu kamwa ekyokusatu kino tutandika okusindika kuba buli omwana bwajja bwati n'addayo kiba expulsive kiba kizze nga kirina okujjayo ekirina amaanyi kyovula kirina okutuuka nga gwe musawo oba omuzaalisa oli ready tetulina kwambalira gloves mweyo saawa either zigenda kuyulikako oba omwana agenda kugwa ate era bwe biba bizze omukyalo n'atandika okugepinga nti ekisabo kijja olaba nga ekkubo limukwekole nga wagenda weekola wati ani alaba awunze oba musawo anti gwewati wansi bepi gyagenda oyita buli olaba nga walinga awakola indicator kikulaga nti olina kuba ready essaawa eyo omuzaalisa olina kuba bwoti ne gloves zo ng'omaze zambala nga buli delivery set yo yonna eri awo bwe bijja tebidda mabega era bwe kijja ne kimukola kiti omutwe ne gubanga ogufuluma ne kiddayo bitera bba bisatu ne gujja ne guddayo kati ekyokusatu mwana nakola ki intervals za dakiika mmeka ziba na dakiika just seconds kino kiba kyakaggwayo ng'ekyakidda ng'ekira
omwana afuluma kati ebyo bwe biba tebiriiwo waliwo n'otuukawo Farida nga omwana anaatera okuvaayo cervix eri fully dilated ebisa bijja ebisa from nowhere ne bizikira omukyala ali fully dilated Farida ngo omukyala kitukonkonyeza bulaba obuviri obulaba nokaki kino omukyala naggwamu amaanyi kiro omwana ali wakati mu bbanga omwana ali awo kati ebiseera ebisinga awo tetugenda twajumentinga tugamba argumentation eno kwe kwongerako ebisa wali abadde n'ebisa twongerako eccupa eno etuwe ku maanyi naye ate olumu nayo ebbanga awo akabanga kemala nga munoonya eccupa muginteekeko omukulu ali mu kkubo wano omukyala ono agenda mu leba tuba tulabye bwazza atambula Farida eri omukyala atuuka mu leba nga talina kanyola katuwummule badde mbiera biti tukomawo tewerabira kuweereza message yokunaaba gye nakuwadde tabaawo tuli ku C-section musawo Aisha yali mutu tambuza tukomyewa nga ekisa kistopinze all of a sudden mu kaseera akakyamu ennyo. That is the worst moment Farida. Omwana enviri oziraba jukira omwana ono bisabye ebirina omujjayo wano maama abaali kuki naye abasitaaka ng'abasawo nga maama agamba tekijja obulumi bugenze obulumi from nowhere contractions ziganye kati awono oba olina okutuna n'ogamba uterus tulina ruptured uterus kuba nako kabonero era abazaalisa mbagamba senga omukyalo ono ebisa biba bitambula bulungi from nowhere ne bisirika bw'oba oli mu sente awatali theatre omukyalo oyo mujjeeko as in refer. Yes, ebiseera ebisinga kaba kabonero onejjako otya nga wedda go handling. No, kati Farida. Mwita ambulance man. Yes, referral, it's part of management. Farida bw'obeera ku facility nga tebalina theatre referral bw'ogisuubira era n'ono omuzaalisa abakubunkenke bambi kati tuli ku mukyala ali fully dilated yabasa bulungi bw'ati ekisa ekisembeyo kitulaze ku nviiri z'omwana naye bibuze awo abaana be bafiira kubanga imagine ndiwa kati just imagine omukyalo yayingidde mu leba talina kanula process emwenda okumala okuteekako kanula muteekeko eccupa mukole argumentation mumuwa egundi omwana aba wano negaanira ddala ate olumu nga total refusal of the uterus abassa kubanga placenta ye beekyaliyo ne koodi just nga presenting party gye tulengera bisale bisanga bwotebwa argumentinga n'oyongeramu ku maanyi n'abaana eno esobola ozzuukuka ogenda olaba naafuna otwanyi najja kati waliwo obutafuna twanyi tuddayo eri ku assisted delivery naye kati eri contraindicated nti tetukyagikkiriza nnyo olwa era ya HIV gye tulimu assisted delivery kwe kuleeta ebyuma ne biclampinga omutwe ne bigusikayo nosika ebiseera ebisinga abaana abo bafuna head injuries, bafuna birth defects, bafuna cerebral palsy, yes, kuba ebyuma bikwata ne bisika because ono omwana ne bw'ona omusenga lozo tagenda kuvaayo tumwetaagamu amaanyi mwetaagiramu ddala amaanyi naye nga those are rare cases abaana basawo bafunira cerebral palsy abasinga cerebral palsy asphyxia oxygen n'abeera katoofu netufuna ne still birth omwana n'abeera ng'akoze eki afiira awo so tulina okuba kitwetaagisa eddakiika mmeka okuba nti omwana oyo tumuggyeewaawo okuba tukendeeza ku chances ezo less than 5 minutes omwana oyo alina okuba nga afulumye kyokka jjukira mugenda kubira ambulance oluusi nayo teriiwo mugende ku ddwaliro ati kati awo wegambidde nti awo wetugendera mu assisted kubanga atajja omwana ono alina exposure kati gyafuna ebweru eno kuba omukyalo ono takyasobola kuddamu kuwumba magulu gali gati olw'omutwe guno ogukola ki ogujja okulwana naye ne mujjayo temusobola kusindika busindisi mutwe nga mugusindika muzeeri adde munda kiri omwana bw'afuluma atadda mabega that baby can't recede back
omuzza emabega gye yavudde system eri egenda yeesalako oba ontegeera nti buli lwafuluma ne placenta eno ebanga ejjirako aba alina kudda mu maaso aba alina butaddawa mabega kati awo assisted techniques ezo skills ez'okwassistinga bwe zikola ki we ziviirayo kyova olaba okuzaalisa it's not a one person team mulina okuba either abantu babiri oba batya basatu kyova olaba bagamba nga agakulaakulanye omukyala bw'aba agenda having a normal birth wabeerawo awo omuzaalisa wabeerawo gynecologist wabeerawo pediatrician oyogedde bwotyo nenzijukira mu mukwano gwa sister wange twayitirawo ku ddwaliro nga batugambye azadde nga nansi amuliko obwobo actually nga yekka yali mu clinic obudde bwakiro saawa ziriganga 3 amuliko obwomu amulese awo yenna yeegadde bwati simubikkeko agamba empewo enfuwa alikka bebi akyakataasa afuna rayiga nasooka okutaasa ka bebi akaddabiza akawipima akakiki omusawo omukyalo naasigala ableedinga kasi tojjayo baby Farida jjukira placenta yaffe ekyali munda olina okubeera awo omonitoringa signs of placenta separation olabe nti ekitanyi kyeyawudde ku bisenge bya nnabaana ng'eri assistant bw'ali kuki ku baby kati gwe omuzaalisa bw'onooba ku baby ate oli ku maama ono ekivaamu placenta neesobola okubeera retained neegaanirayo omukyalo ono neyeeyongera kukola ki ku bleedinga ate olumu ayulise oba amuwadde episiotomy wasaze nga some blood vessels ezabadde cut omukyalo ono akyableedinga ate gwe toliiwo kyova olaba oli assistant alina kuba ku mwana gwe siniya ng'oli ku mukyala bw'opaakinga ofuba okulaba ostopinga hemorrhage bleeding otungawo ya necessary ojjayo placenta omuwa eddagala eriziyiza bleeding kuba waliwo management awo eya third stage ku mwana afulumye eyetaaga okuba quick omukyala bleeding awuna n'agenda mu shock n'abikaminga anemic ye netufuna pph n'asirikira ku delivery bed naye nga teyandibadde wakusirika lwakuba time eno gyobadde olina omuwa ate wagidividinze n'ogiwaani bebi olina okuyingira labor suit nga abantu bali batya babiri oba basatu ono owokusatu agenda tuyamba njagala giving set ng'aleeta nyongerayo kotoni ng'aleeta mpaayo gozi ng'aleeta weewaawo muba mulina bye mwategese naye olumu bibeera nga biri used omukyala n'ableedinga nnyo to the expected beyond expected then nga mulina okufunayo some extra supplies kati ekirala ekiyinza Farida tutwala mu theatre kye tuyita APH anti-potamu hemorrhage kati sooka oleke tukyaliko oli omwana alemedde mu system tusazeewo emergency tugenda mu theatre nga tetunagenda mu theatre tusooka assisted assisted eno eyinza okugaana kati assisted eno weetagira if Farida is HIV positive if our mother is HIV positive ebyuma bino bigenda leeta bruises ku mwana tukuyingiza theatre kati jjukira mu theatre omwana musala eno musaze eno omwana yatandise yayingiridde mu era bwe tusala ng'omutwe gwe guli wano bwe guti era tugusikayo kati ezo the situations eziri unrare but they do happen neyo ndooza abeera still they do happen kyova olaba techniques zirina kuviirayo wali ku assisted labor gwe ng'omuzaalisa gwe nga ali ku maama ono you weigh the risks and benefits you weigh naye ng'ebiseera ebisinga argumentation eyo etutaasa nafunayo ebisa omwana ono n'akola ki n'avaayo twali tugenze ku ndala APH anti-potamu hemorrhage anti-potamu hemorrhage is bleeding before birth Farida owezezza emyezi 7-8 obleedinga naye bleeding eyo etera kuva ku abnormalities za placenta kyovula tulina okuba nga tujja tukola scans zino Farida aliwo omukyala gwe tubatwala mu theatre tuba twakajjayo baby yali walking client yali antenatal mother waffe tuba twakajjayo baby placenta ng'eri ng'alina placenta crater nga scan teyakiraga because zino emergencies zino ebiseera ebisinga come enter theatre kati placenta crater nga placenta yayingira eti mu bisenge bya nnabaana omanyi nga bw'onobeera n'ekiswa ekiswa nekimeramu olusenke waliwo ogw'ennyanja octopus something like that ogwo gujja ne gwekwata ku kintu gwe guti
kakati ekintu ekyo nga bw'onoolaba ekiswa ekyo ne kijja kimeramu omuti oba ne kimeramu olusenke ng'ekintu kiyingidde mu kintu ne kibeeramu bwe kiti ng'olina kusooka kutematema bino kino kikole kifulume. So placenta accreta ebanga yayingira mu bisenge bya nnabaana eri munda it can cause bleeding. Chovola abanange ba health workers omukyala bw'aba ne baba agenda mu labor sort ng'alina history embi oba alina PPH nti bwe mbala okuzaala musawo bleedinga nnyo tegeka omusaayi gubeerewo. Ate mother yayingira theatre chovola bali ku preoperative care nga tetunnamuyingiza tujjako omusaayi gwa HB ne gutulaga ayina musaayi gwenkana ki. Maama yenna ayina HB ng'eri 9 below omwino mutegekera omusaayi. Olaba ne bana abali ku 12-11 era tulina okubaawo awo n'omusaayi gwaffe mu fridge in case of an emergency. Kuba omukyala ayinza bleedinga non-stop ne mukola ekisoboka kyonna nga bleeding ejjabuzi n'abeera ku double infusion eno omusaayi n'eno naye nga bleeding ekyajja sometimes paka death sometimes omukama nazza bibye bombi bafa anti ebiseera ebisinga awo baby tuba tumujeemu ku PPH kati eno APH antepartum hemorrhage before birth naye kutwala mu theatre mu bwangu ebiseera ebisinga it's due to placenta abrupture. Placenta abrupture meaning placenta yeeyawudde ekitanya ekyo kyeyawudde ng'omwana tannazaalibwa but ideally kirina kweyawula ng'omwana amaze ofuluma kati mweno case kyo kyeyawudde omwana akyali munda bwe kyeyawula there is bleeding omwana ono ali atya n'omusaayi guli. Just imagine the situation munda omwo. That is an emergency cesarean section. Omwana alira mu placenta. Alira mu placenta yeeyawudde omusaayi meaning omwana agenda kulya omusaayi oba agenda kuwuga omwana oxygen zigenda kubeera cut off kuba ne placenta ebijja eno mu bisenge bya maama yeeri obusimu obukola ki obuweereza ku placenta netwala ku baby kati yeeyawuddeko meaning there is no connection between the baby and the mother through the placenta. Emergency cesarean ate ebiseera ebisinga we lose those babies. Chovola abakyala tubakuutira nnyo nze ngamanyi abakyala Farida nti olubuto Farida oluyinako 80% nze nduyinako meka 20. Gwe it's your responsibility okungamba musawo ndaba kino musawo mpulira kino kuba ebimu sibiraba nga there are symptoms within you. Musawo ku makya mbadde n'abanenda ba bleeding any bleeding ku mukyala w'olubuto mbi gwe jangu musawo screening bakole scan bagambe the cause of bleeding. Kati placenta abrupture etutwalira mu theatre. Then placenta previa ye ina degrees ina stages ina grades kati webera ku 3-4 tujja kutwala mu theatre kubanga placenta ebe ekitanya ekyo kiba kituulidde omumwa gwa nnabaana ogulina okweggula omwana ono afulume naye ate placenta eguzibye kati guneggula gutya meaning kino kigenda kutandika okwemenyaamenya bleeding ejje kyekyo lwaki tugiyita bleeding before birth. Okay. Kati tukutwala mu theatre placenta previa era osobola okugenda through the process ya labor netandika okudilatinga biki netandika okudilatinga nekitandika okutuka. No, if it's grade 1 and 2 because kati Farida guno bwe gubanga gwe mumwa gwa nnabaana placenta grade 1 eri just ku margin guno gwe mumwa gwa nnabaana naye etudde ku mugo gwe gukoma kati grade 2 netulako katini grade 1 and grade 2 you can deliver normally kati grade 3 ebise 50% wakati kati 4 egubikidde ddala etuyita complete placenta previa ku 3 na konsobola okuzaala 3-4 normally cesarean 1 and 2 you can deliver but under tight monitoring. Nyenga yesabitse kijigana kwebikula wadde tesobola kweggula nga bagituddeko tesobola because there is that pressure pressing it tesobola kweggula kyova olaba buli weegezaako okuginyigiriza nga omusaayi guva mu placenta eno nga gutonya through the vagina esobola okuaffecting omwana kubajjukira communication ya baby from the mother eri through ekitanya ekyo
it is through the placenta. So placenta yona weberera na abnormality, placenta yona ne weberera ekintu kyonna ekideviatinze from normal, it affects the baby. Then ekiringa ekisembayo fetal distress. Omwana egisabizze tasembera akooye. Okukoowa kuno asobola okuba CPD nga waayita wafunda, asobola okuba nga powers tezimala, asobola okuba nga munene, asobola okuba nga alina obstruction nga waliwo ekimuganya okukka. Naye ng'ebisa bijja kyova olaba labor should be monitored. Abazaalisa tumonitaringera ebbeeyo ne patography yaffe ejja kutwala mu danger zone, omanye nti mwalert line, I have to take action. Kuba bw'omonitaringa ekulaga bw'otambula n'otuuka n'ogamba tukole action. Kati omwana ono bw'okitulaga nti akooye heart rate, kyova kati tulina budopplers ukateeka ku kabanga ka probe ka scan, ukateeka kuno kakulaga omutima gw'omwana bwe gutambula. Any person can operate it, can use it. Nekakulaga because the normal omutima gw'omwana gulina kuba ku 120 paka ku 160. Bwe guba below 120 wansi wa 120 meaning omwana akoowerera. Bwe guba waggulu 170 180 fetal distress. Let's inform the theatre, let's take this mother tukole cesarean, omwana tumuggyemu. Ate era n'omukyala ayinza okugamba nti musawo omwana sikyamuwulira. There are those inquisitive mothers Farida nga ye n'omwana waamuwulira. Eriyo n'abagula obutabo bwenga buli bwe yeekyusa awandiika nze abo benjagala. Naye bano abasirika najja ne mukola scan mulina macerated stillbirth. Omubuuza kino olina ky'owulidde sirina kinawulidde takuwa ansa ku bintu ebyo. Ate olumu n'agamba nti musawo oyinza olaba obuto lwange lukogga aŋŋamba oba ki, awo n'atwalayo moto weeks. Kumbe omwana afiiridde munda kubanga bw'afa meaning takyakula ate kati abeera depleted, abeera suppressed, agenda akogga. Naye olina akuwa history ti nagenza olaba olubuto, nagenda olaba wiiki emu emabega nga lugenda lukogga luddayo nga bwe lwali. Have you bothered to go to the hospital? So banaye abakyala tukole ki? Twebereremu. So Farida ezo ensonga ze twogeddeko ze zisinga otutwala mu theatre okuggyamu omwana ono okutaasa n'obulamu. Kati eriyo ne bano bamaama ababeera ne maternal conditions, maama ali asthmatic, maama sikla, nga tetwagala mugattako stress ya labor. Netugamba nti maama olw'embeerayo katukole ki? Tukutwale mu theatre omwana oyo tumuggyemu. Because omulwadde wa asthma talina ate kuyitamu eyo strain kubanga mu kusindika baby even the lungs are compromised. Kyova olaba omukyala ku zino expulsive contractions bino ebisa ebinaatera okuggyayo omwana abamu bagamba musawo mpulira nga atassa. Kati ate bw'aba ayinamu asthma oba ayina lung problem meaning ogatta stress ku stress already eri mu mubiri. Awo ne tugamba omanyi Farida tugende mu theatre olw'embeerayo ate tuleme kufuna asthmatic attack during labor. Batera ijja kuba emergency non-emergency. So ne tumutwala. Bano ba siklans they are prone to bleeding. Akasayi baba na katono. Kati ate jjukira normal D bleeding weeri because bwanja wayulika tears nyingi ezeeyuza nemunda wabeerayo tears zetutalaba. Waliyo Farida tawulirako nti yafunye cervical tear ne bamutwala mu theatre bamurepairing ng'oyuliza kuva munda. Kati ate gwe omuzaalisa bw'ogamba nti otunge kyovula tugamba nnyo nti omukyalo ono bw'ayulika take that quick assessment. Laba apex y'okuyulika eno evaawa era bw'aba ayulise wabeerayo ka V nga bw'onoyulika booti Farida kati waliwo ka apex wano nti teya weekomye k'osooka okukwata ng'otunga. Naye ogenda okulaba weekomye tolabawo naye nga bleeding eva munda ng'aho amulina ogenda mu theatre mwekebeki because cervix tosobola gitunga nga okola ki oyita vaginally oyitawo. Kyova olaba bwe tuba tugenda okukola cervical cancer screening tukuteeka mu vaginal spectrum. Tulina omutwala mu theatre we cut ne tuggyayo uterus eno egenda fuluma because cervix gwe mwa gwa nnabaana. Uterus
uterus agenda fuluma neki ne cervix. Then we repair that tear on the cervix. Nga nawonye n'enzaala bulungi. Yes. Ate muzeemu nsaza olubuto. Farida tusobola okutwala mu theatre nga placenta egaaniddeyo. Kyokola abakyala mubasalawo nze munongoose lumu neewonye ebizibu. Placenta egaanye n'oyingira theatre kujjayo placenta ng'egaanye tukoze maneuvers zonna tuyingiza emikono tugisikeyo egaanye. Nnyo mugitwala mu theatre. Kugijjayo ne tukuwasika kula placenta naye nga bebe waffe ali wali akaaba. So kati bwe tulaba cesarean eno erina nayo emigaso gyayo ate erina ebibi byayo. So kati awo ezo factors ezitutwala mu siza naye ate wano Farida era njagamba bamaama bano nti omusawo bw'aba akunnyonnyodde abantu abamu balina enjogera egamba kati nti abasawo ya money making. Nti tuli mu money making system. Kituufu naye nga ate era bwe mututaasa. Which is okay. Sikimenya awo ne nationality. With evidence. So kati ezo indications zitulabye zesubira byomu yandyagadde monitoringa no mu bathi. Kubanga bwebe tambudde bulungi nyangu naye ate siza naye ina complications zaayo. Naye omusawo bw'aba atatuva decision tuddayo eri ku ntandikwa decision ya cesarean section erina okukolebwa musawowo akumonitoringa naawe maama ne mutuuka ku nzikiriziganya. Naye olumu abantu bagaana n'agaana completely. Noddamu n'omunnyonnyola n'agaana ate olumu agenda okukola decision it's too late. Kyokka jjukira toli kuye yekka. Nze waliwo omukyala gwe nalabako Farida baamunnyonnyola omanyi 38 having a first baby naye ng'ate olina pasita gwokkiririzaamu ennyo nti ebisa bikuluma ne ku ssimu yo kuliko njiriye naye nga ye agamba nti all will be fine. I'm saying you're going to push very soon. I'm saying that baby coming out. Okitegeera kati noono mother n'atwala ebigambo ebyo because omuntu asobola okubeera obsessed n'omuntu ng'amukkiririzaamu nnyo naye ate ekyo leka abasawo bakutegeerere. Then bwe tunaamala otuuka ku nkiriziganya pasita ajja asabire omwana gwe tumaze okugjayo omulamu Mukama amuwa obulamu bulungi na waakwe good hearing. So twazaala bulungi. Omukyala n'agaana abasawo ne bannyuka ng'ali ku pasita n'afuna ruptured uterus because omulwadde alina right y'okugaana agirina wadde mbugamba nti ekyo kinkoleko nze musawo ngambye tonteekamu kapiira akigaane gwe leeta fayiro ye. Farida Nakazibwe yagaanye omukola search and search procedure n'osayininga nti ne bwafuna problemu yonna ne tugenda mu kooti osayininze. Waliwo nno okugaana n'okusayininga n'agaana. Eriyo n'olimu amuvudde mu theatre leero nti nze musawo njagala kunsiibula discharge on request. Nonga atusiibula after 72 hours, those are 3 days. Nti nze ndi bulungi nzirayo leero. Leeta fayiro ye. Bw'atuuka ewaka bleeding n'etabuka kino kintaasa nze ng'omusawo because they are those stubborn mothers. So ruptured uterus. Ruptured uterus. Kati jukira Farida it's an emergency omusaayi gujja fito hati ebuze etandise okubula egenda efedinga out. Eyo yonna mubimugamba naye ng'agamba ngenda kuzaala. Pastor ali ku ssimu. Abaali ku jjute bagenda okkubira abalina okukola cesarean. Ng'abamama simu tegaliiko. They are off duty. Abaaliko bagenda okujja okutegeeza. Baali banyiize bambi kubanga in such situation mulimu abantu abanyiiza. They are those incooperative mothers. They are stubborn. Hard people. Yes, and they are those ones. Ate kiba tekijjiddaawo ye naturally mu life yaba hard buli kimu ekyo kiba kyakusika mu bwo. Ebyo n'olinga ne bw'omunnyonnyola otya takitegeera ky'omunnyonnyola. Naga musawo oyogedde naye sibitegeera. Nonga kati nkozesa eki. Bambi banyiga ne bagenda tunaawulira ekinaavaayo enkya. Bagenda jukira it's a procedure Farida gye tulina okutegeka. Weewaawo emergency your theatre erina kuba set all the time. Mulina okuba ne sterile instruments nga ziri awo ne sterile linen bingoye ze twambala n'ebyuma byonna ebikola equipments nga biri awo in case of an emergency. Mbaawo ne seti zammwe ziri ready zitya biri. But if it's planned mwetegeka. Kati here comes a mother ruptured uterus. Omusaayi gujja.
omwana bamuwuliriza dopula omutima gugenda guli mu 90 gukoowa kati wogenda okuorganizingira tiimu eno mukubire omusirisa it's too late era she lost that baby naye naafa pastor yafa naye pastor mulamu gyali so kwega mulimu decisions zetulina okulekera abantu abalina obukugu batusalirewo ate olumu kibeera for the betterment of you Farida ne baby wo tuwulirize nnyo tuwulirize naffe turaising concerns zaffe musawo atunnyonnyole kuba ekirungi kya plan disiza nti tuba tugyetegekedde era kyobula plan disiza Farida tembeera muti Farida yafunye pressure kuba n'okutwala mu theatre maama nga pressure ziri waggulu ekyo nakyo kibi omusayi gusobola okwekyanga platelets bwe butafaali obustopinga bleeding bwepanganga busowaani bwaba buta platelets from the word plate Farida ne bwofuna kakati obudduka nnyo ne bujja ku site ya injury ne bwepangapanga kyofula buli ezo ganze mune nesala omusayi kujja katini naye ate olina abeerako ne kakura akantu ne kamusalako na bleeding akasayi kandi meaning platelets ziri ki mu week so plan ndieno nnungi nti tugenda okutuusa maama ono mu theatre nga tumutegese nga naye yeetegese naye eno fetal distress Farida omwana akooye Farida naawe kenyini pressure zikkayo exhausted because tulina kyo tuyita maternal exhaustion maternal distress nga Farida okooye jjukira lebe eno maama ono ye key factor ogenda osindika omwana ono kati omulemu musawo Aisha tukomewo tulabe advantages ne disadvantages tukomewo akadde tuyina katono wakati mu bibuuzo ebingi naye cap musawo Aisha tubuulire obulungi bwa C-section n'obubi oba challenges ezibulimu. Okay, so Farida era nga bugambye nti cap ebiseera ebisinga omukyala ono bw'ava mu theatre tulina okufuba okulaba tumupositioninga tutya kuba theatre team emugjeyo n'emutuwa ku woodi ku kye tuyita postnatal ward gy'agenda okubeera tumwebasa tutya mulimu ne specific posture alina kwebaka ati nontantiiru bw'anaawulira amagulu ge kasita anaawulira amagulu ge around 6 hours after operation ng'agasitula bw'ati era yajja kwekyusa yekka mpola adde ku sayidi atandika oyonsa omwana we bwe tumuteekayo in a different position before the magulu what happens anti kati ekisookera ddala twagala yeebake bw'ati nga omutima gwe guli nga waliwo airway tuleme kufuna airway obstruction jjukira bw'anaabeera ku sayidi ne sikeno yennyini egenda muluma ate ajja kuba yeebakidde sayidi gye tutamanyi gye yeebakiddeko asobola okwefunyamu bw'ati jjukira amagulu gano tegeeyamba ate tasobola kwebaka ati ng'amagulu gano tagawulira meaning amagulu tegajja kusobola kwegatta ku gannaago bwegatta kuba tegasituka so abanga asanyalalidde awo naye n'abeera bw'ati mu opposition nontatiri wawulira amagulu naye eyo okufasitike yeeyo fe abazaalisa abali ku ttiimu eyo yonna tulina okufuba okulaba nti omukyala ono ali well monitored kuba Farida tulina kye tuyita primary bleeding eyo ejjirawo buli ssaawa omukyala ono mbeere nga mumuwenjula amagulu mukebere ku paadi sookooleke omukyala kwasina ya bleeding wansi a bleeding because they connect bwe tuva ku bukyalo bava jayina twambuka ku mumwa nabaana bwe tuva ku mumwa nabaana ne tuyingira nabaana so omusayi guva eri ne gukkirira eno era naye yeepaadingira ddala lwakuba teba y'amaanyi nnyo then n'okubeera ku sayiti eno tulinawo uzingi yonna mulimu amazzi agavaamu fluid mulimu omusaayi oguvaamu then okumonitoringa pressure pulse ebyo byonna okulaba nti maama ono assa bulungi pressure ziri bubi era monitor ebeerawo awo ng'etulaga etuindicatingira nti mother ono atambula bulungi kati bwe tumala of course ne baby we bw'aba bw'ati abamu baba tebasobola bw'aba bw'ati nga ebbeere lye liri wamu bwe riti aba tajja kusobola kuyonsa mwana naye bw'aba bw'ati eri ababeera bw'ati ng'ebbeere lisobola okukyamako eno ne likyamako n'eno omwana ono musupporting atandike feeding bw'aba tasobola
paka lwanakyuka amagulu tutandike feeding eno. Kitegeeza omwana wa C-section ta feeding within the first 1 hour. Is it true? Ebiseera ebisinga ta feeding kubanga position eno ey'ebbeere jjukira mu breastfeeding tulinamu kye tuyita positioning and attachment. Position omutaddeko ta mu bbeere, then attachment nippo ye eyingidde etya mu kamwa ate maama akyali bw'ati. So ye abeera wa 6 hours? No baby on? Okutandika okunoka kisinziira kati for radio 6 hours abamu they take even 4 kisinziira omubiri gw'omuntu gwe gureactinga ku ddagala abamu after 4 hours amagulu agawulira n'akyuka naye era ebiseera ebisinga tufuba nnyo okulaba nti ebbeere lino tufube tuliataachinga ku baana kuba katera okubanga kakaaba ne tukateekako ne kasikasika obumu bwebanga ibadde emergencies omwana ono aba akooye abo abaana abakooye beebakamu ne tubeera nga tusobola okukola ki okumonitoringa maama bulungi n'abeera awo n'atenda nti we oba n'abeerawo ku kitanda mu kakoki ke mu katanda ke kyova olaba ku cesarean monitoring ziri ebika ebyo after 6 hours after 6 weeks after 6 hours after 6 days ne 6 weeks naye 6 days ng'obaza olunaku lwe mwamulongoosa akomewo olabe abamu badda ng'embuto zizimbye kyetugenda olaba eri mu disadvantages tukirabire ddala kati abamu asobola okudda lwaki akomawo ku 6 weeks meni gwe Farida bwe tukusibula after 3 days tugenda kuwayo ennaku 3 okomewo lwaki okomawo we are assessing the bleeding tulaba site is there any sign of infection ekiwundu kyokya kyakwata bulungi gwoli otya bebe ono gwe twainitiatinga ku bbeere ayonka mami mu 3 days tumusuubira nti ambulatinga atambula yes naye abamu badda ku 6 days nga bamuwaniridde buwanirizi eri abo bamaama abali beba pamparing ennyo abaami kati ate maama abo babona mpola nnyo naye eriyo maama within 12 hours nga ye ayagala nava mu kitanda kukola ki kutambula era oyo mugenda omusibula after 3 days ng'ali beta olukindo luwona nnyo n'okukola ki n'okutambula ate waliyo ne bleeding ejja after some time eyo after 24 hours eyo secondary bleeding tuba twagala tujasesinge ku wano ku 6 days ng'akomyewo ate n'ekirala tusobola okubaawo ne damage yonna eyakolebwa it's an advantage to cesarean nga yakolebwa munda ne wabeerawo organ eyali damaged kati omukyalo ono n'akomawo either nga azimbye olubuto either nga avaamu oba susu atonnya maybe waliwo damage ku blood akawaga k'omusulo so ebyo byonna tuba tubyassessinga jjukira akapiira twakajjamu after 24 hours blood training eno eri etya asobola okuwulira susu n'amufuka because it's one way ekiraga nti maama ono ahiringa bulungi ate era omukyala bw'aba yakava mu theatre n'agamba amagulu gaagawulira beera ng'omubuuza nti otandise okukola ddoti very important atulaga nti ebyenda bizzeemu olunaku olusooka etulaga nti system teyali injured buli kimu kitambula bulungi jjukira olubuto luno luba temuli mmere twamuyingiza after 12 hours prior to operation so kati muba mumugamba owulira ng'okola ddoti omukka ogwo gufulumayo bwe guba gufuluma meaning bowel movements ebyenda byonna biri fine so ezo ze monitoring ez'amangu zetusobola okukola ku mukyala oyo ne tulaba nti kati bw'amala okukyuka ne wayitawo 6 ku 8 hours okuva twamulongoosezza anywayokka akatundu ka kyayi mukalu era agenda Farida ogenda omalako 6 hours ezo owulira amagulu nga bakaaba njala naye abeera ali ku fluids eneggwako tuteekako eno eneggwako tuteekako eno tumuyambe ng'ali hydrated bulungi nnyo ate nga n'enjala ntonotono era tualternatinga emuwa amaanyi n'erinyisa zino electrolytes endala mubiri nga sodium potassium ebiwe bityo so tubeera tualternatinga alina okufuna lita 3 nga yakavaayo kati okulya tekujja after 24 hours tutandika okutandikayo n'essupu akamunda kali smashed slowly jjukira eri major operation ova kulongoosa kati n'ebyenda byennyini jjukira byataataaganyizwa being nti its abdominal cavity
mpola mpola the time butono chai mkalu otandika naye chai matera half a cup supu half, then next day netandika kamonda akali smashed mu supu wa fish ali fresh omuula, those soft feeds tuziiza ne ku constipation. Yes. Omukyala oyo wasi ateka kuba afuna too much pain when they go to the bathroom for a long call. Kituufu tebali supposed kupushinga. Kituufu kakati bichi Farida ebikola Caesar successful. Caesar eno senga tofuna kyetuyita sepsis, senga tofuna infection, senga totana teolukino teruleeta masira ne pain management. Pain management is number one. Omukyala ojjukira asaliddwa muli buzize buli lwekyusaamu zeekwata ziti pain yeeyo eba severe, but if it's well managed it will give us a successful Caesar. Yes, neddagala wano first management eno ekyovulaba kati ebintu bikyuse. Farida ofuluma theatre nogalulira n'okyuka nga tolina pain, nga tolina naye ate bambi n'osanga oli akafu ng'akaaba. So kisinziira Caesar ogikoleddewa, bisinziira kyovula beera zirina different prices. Kati bwe tuba tugenze ku advantages za caesarean section. Caesarean section takes a shorter time. For the 30 minutes or less than that, your baby is out. Open, pull baby, close. The chances of survival those. The baby surviving nyinjiko of course. Chovola bakati baby ono nti tabere exposed nnyo ku vaginal fluids, tabere exposed nnyo musayi gwa mama. Jukira baby ono abeera mu saaka ye ya placenta, ali covered by 2 membranes. Era zirina kusooka kusalibwa baby ono abeera exposed. Ate olusala era tenne mutuuka ku paati ya baby, you pull him all her. Omuntu yagamba nti omwana oli atekawo fight y'amaanyi ng'alwanira obulamu bwe. So even in life, oli owa normal delivery. In life, baba fight, baba smart, they know their way out of situations. Unlike ono wasiza, kibeerawo kiddofi, kirika buli kaseera, buli kimu kikiraba lwakyo because ekyo abalina abaana basiza n'abannomoddi be balina otunyonnyolamu. Naye era omwana ono nga Farida bwe tuzze tusomesa abantu ku antenatal, omwana ono brain ye ekolebwa in the first 3 months. Ekolebwa kati gwe bw'omala Farida omuzaala baby ono ne mu lubuto aba jakula biki by'omuteekamu. A person who smokes, onywa omwenge, ddagala kiri gy'omuteekamu, awo wonna azimba bwongo bwe. Kati bw'azaalibwa omuyonsezza kyenkana ki? Muyonse mutuuse ku winning, mmere ki gy'omutandisa, olwo wonna ozimba mwana. Naye this pushing terina wezimbira bwongo bwa mwana. It can affect the baby kubanga owa nomoddi aba ne maneuvers nyingi, birth canal eno mpanvu giyitamu okutuuka awo. Okay. The other advantage. Then caesarean section tewabeerawo prolapse. Tewabeerawo kusoboka kwa organs zimu. Nti blood yasoose n'eringiza, akawago kasoose ne kalingiza, n'abaana yasoose n'eringiza, ekyenda kyasoose ne kiringiza. So si organs nyingi ezitaataaganyizibwa. Organs ezeetoolodde uterus ze tuyita pelvic organs tezitaataaganyizibwa nga mu normal delivery. Okay, disadvantages. Kakati disadvantages. Since the caesarean section is a major surgery, ate caesarean section eno eyina emitendera. Naye nga caesarean section ekisookera ddala wano ku intraoperative stage, nga tuli ddala ku operation, sterility should be bwe ngamba sterility nti tewaliiwo mbeera yonna etufunisa infection, tewaliiwo mbeera yonna etukozesa byuma bikyafu. Awo jjukira tu openings omukyala tuli munda mu mukyala, so buli kigwamu kyovulaba bwe tuba tetunatandika operation, ideally you have to count. Farida nina mops meka because surgeon asala musimuula mops ezo zetukozesa okunuunanuuna omusaayi ogwo olina ozibala ziri mmeka okwewala mistakes ezisobola okubeerawo because mistakes are to human. Kati bw'omala nti Aisha ntandise ne mops 4
wano mu closing time nga temuna closinga ennyawo eziri because mugenda closinga tubadde n'empiso tungisiza empiso 6 buno obuyiso buno kuba empiso eba newuzi mutunga wuzi neggwako akayiso ne mukateeka wali troli eba nnene kati obuyiso tukozeseza 6 obumwa bw'obuyiso 6 weebuli ebyuma twatandise n'23 byonna weebiri biba biwandiike tabiba biwandiike naye ffe tuba tubimanyi nti nina atari forceps B nina retract emu nina dissecting forceps bweziti so era olina okufuba okulaba ideali mulina nobinootinga okwewala bino nti simabandeseemu goozi simabandeseemu kotoni ebigenda okuvunda bireeta amasira so kati disadvantage emu infections senga waliwo ekyakwatibwako nga si kiyonjo nga si kyamulembe omukyalo ono ekitundu kigenda kutana bwe kitana kireeta amasira bwe kireeta amasira kigepinge kibenga ekiyulika kubeera ne bwonojja nti kujjanjaba lukindo olulimu amasira tuba tulina odduta kati awo baneera awenzirayo mu theatre for secondary suture disadvantage for secondary suture naye noono wannoma asobola ofuna suture no wannoma asobola ofuna sepsis yes zisobola okugaana asobola okwegatta n'omwami immediately nga yakava mu gundi n'aziyuza era naye naddala netukola secondary suture lwakuba tezifaanagana nti eno secondary suture tugikolera ku delivery bed mu lebasot eri secondary suture oddayo mu theatre another long procedure gyetukola netuddamu biweddeyo maama nsoma ebibuuzo biyitirivu binerabikiriza Amina Muyenga agamba nali bulungi nnyo throughout my pregnancy. It was the first one. Then I attended all my antenatal visits in one of the best hospitals in Kampala. Being a prime gravida, nayangu okugenda mu ddwaliro as soon as labor started at around 11:30. Era I was totally sure nti ngenda egenda kuba normal delivery. The next morning at 8 a.m. Doctor told me to nina posterior cervix and era ne bantwala mu theatre at 8 centimeters. I and my husband were totally against it naye nga tewali kyakola. Making things worse, waters broke with very severe constant labor pains nga ntuuse ku table ya theatre naye era Dr. yalemerako nansala. Up to now I've never recovered from that trauma. Awembuliza nti posterior cervix means automatic Caesar. Ekirungi naye agambye nti bamutuusa ku table amazzi ne gayiika. Ebiseera ebisinga amazzi bwe gayiika kabonero nti omwana ajja. Naye kati eno posterior cervix, because cervix erina anterior ne posterior part. Kati bw'ebeera posterior meaning yeekyusizaamu bweti. Ekyomunda ne kidda ku ngulu. Yeekozeemuko bweti. Nga bwe nebeera bweti nenkola bwenti. This is the normal part. Naye nze nkozeemu bwenti. Meaning entambula gye ngenda otambula wano si gye ngenda otambula this. Because this anterior is softer than the posterior. Meaning tugenda kukoma okyovula bakoma ku 8 centimeters. Nze nsubira doctor did the right decision. Eyo trauma erina genda. Nze ngamba nnyo abakyala nti before you olemera because it starts with your farida. Eyo trauma abakyala abajja nago omwana yannuma musawo trauma eyo simanyi nti erinvaamu. Trauma yetandika naawe slowly by slowly. Sooka otunuulira the benefits of cesarean. Olina omwana w'omulamu nti waali. Naawe oli mulamu eno trauma genda ng'ogyejjamu mpola naye nga nze doctor yakola right decision. Omwana gwali tegenda kuddamu kweggula ate era n'amazzi okuyiika era yali amazzi gaali tegaggula eri la posterior cervix. Naye nga kyali tekigagaana kuyitawo. Okay. So bambi yeesonyiwe cause ali mu kwebulaminga. Alabika yali ayagala nnyo normal delivery. Yali ayagala nnyo era yali agenze ku 8 centimeters. Okay. I'm pregnant for the 4th time and I was told by my doctor that I may give birth through C-section because I'm having twins this time. The previous 3 kids was normal birth. My question is there any future hope of having a normal birth after a C-section? Yes. Yes, it's there. That to why the doctor decided. It's not a guarantee to twin pregnancy. Era nga doctor amagamba nti
she may have a cesarean birth. She may or she may not. Senga twin pregnancy n'abaana baba be basemba bulungi Farida. Kangeza omwasosezza mu oba bonna basosezza mutwe oba omwasosezza mutwe omulala kabina. Abo we can deliver them. Naye era through monitoring senga omu abeera nga ali transversal yeekiiseemu meaning ajja genda for cesarean. Ate olw'okuba nti alinayo bali abasatu be yahavinga normal D kakina asinziira eno season eno ey'abalongo senga ebaddewo agenda twala bbanga ky'okuddamu ofuna olubuto olulala era bw'anaddamu n'afuna olubuto olulala nga below 2 years ejja kuba fresh previous ka n'olwokutaano aluzeeyo mu siza naye bw'anazzaako after a long time bajjamuwayo trial of labor having a normal birth again. Okay, what causes terrible headaches and those forever backaches? Forever. Emabega kawo twalina omuwala eyafa ku social media abantu ne bagamba yali yakazaala n'afuna omutwe ogw'amaanyi nobawaawo debate abakazi tebawummula after giving birth tebawummula babeera busy abamu ne tubeera nnyo ku masimu. Is it true nti amasimu gayisa bubi omuntu ava mu theatre? Kubanga kati Farida bwe tutunuulira post operative care nti the care given to a cesarean mother after an operation rest and sleep omweri era kyova Farida tugaa nti simusooka ogyesonyiwe jjukira kati anesthesia trending is the spinal anesthesia bakuba kuno ku nkizi mu spaces ez'okunkizi mwe bayisa akayiso ne basindikamu eddagala meaning reblocking pain nerves. Reblocking pain nerves nobanga pain tokyagiwulira ate spinal cord etwala direct to the brain. Headache is anything disturbing the brain. Chovola sometimes ebeera symptom ya bulwadde bulala. Kati bwe tuvaayo one of the management gye tulina okukola mu post operative mother omukyalo n'avudde mu theatre we have to ensure rest and sleep. Restinga ng'omubiri bwe gugezaako okugenda nga gukakanya eddagala lino lye bakuwadde kyova olaba spinal ereeta headache ne back ache nti it's given ku back. Farida olaba bakuba wano cannula ne bayisaamu eddagala for 5 days ne bagijjako abantu wano olumu ne wasigala nga wakola ki nga wakuluma wamu nno ne walumira ddala abamu wabalumira ddala ne wagenda myezi nga ofuwe banziramu cannula this hand is not okay meaning waliwo obwali damaged bu nerves somewhere during the pricking. Kati neno anesthesia bwegira jukira eri kweyenkizi eri ku wiring y'omubiri wabeerawo akantu konna akakyankalanyiza kawaya akamu nofuna those back pains but they heal. Yes, they heal with time. Like 4 years? Not 4 years. Kuba kati omukyala asobola n'okudda ku 6 weeks ogemesa omwana nagamba mpuliramu omutwe mutono bataamuke nga talina mugongo ate not everyone gets oyo agise forever and ever back pain. Bwe tugamba rest and sleep funayo essaawa zo nga 2 wummulamu we bati karate rest yerwa bwe bakamba resting bwe weebaka there is rest and sleep. Kati Farida waliwo okuba nti oli awo you're healing well toli ku ssimu story awo sometimes oba olina muziki gw'owuliriza toyina baby yebasa omutadde wali you're just there olumu ne tugamba n'okugamba kati bwe tuba tukugjayo pressure ne zirinnya tugamba batendants Farida musooke mumuleke let her rest naye nga teweebase nga moniteri awe monitoring omusawo bajja Farida owulira otya kati musawo I'm feeling a little headache naakwayo painkiller oli awo teweebase that is rest then sleep weebaka n'oweebakira ddala naye eriyo omukyala Farida tetukulongoosezza ku makya 12 then zigenda okubeera saa 6 ng'oli ku WhatsApp oweereza osindikayo bifaananyi abagenyi bokka abayiika jjukira buli mugenyi ajja olwokuba Farida you're feeling better weewulira bulungi buli omu oyogera akwogeza kyova olaba amalwaliro ago ga traditional hospitals galina essaawa z'okulaba abagenyi unlike the private clinics. Private ebiseera ebisinga weeyagalira wookola ki wooyingirira naye nga kyandibadde kirungi nti Farida tusooke tumweyo kale 8 hours asooka kakane tulabe temperature ye bwebitambula pressure bwebitambula headache eno egenda naki kuba ayinza ogamba musawo tebulungi naye ate bwenjogera mpulira omutwe gudda meaning you have to rest
So should I stay away from too many guests? Too many guests. Phone usage for like a month? Kati Farida gotosobola kuva mu ddwaliro bw'oba off wano essimu esigala ekola. Era bwe tukujja mu theatre n'owulira ng'ozze engulu ng'otandikira we wakomye. Weetaaga okuwummula. Essimu gikwasa omuntu bw'eba esobola okuggwako omuliro n'ogamba I need to charge. Why are you not charging your brain by resting and sleeping? Jjukira obeeri okulya eddagala erigenda ne ku bwongo ate kati okola. Tetugamba nti kukozesa ssimu kwe kwamutta. Maybe there were other underlying causes ze tutamanyi. Naye nga we need rest and sleep. Yes. So bw'owummula n'eddagala likola bulungi. So ka rest yako tukatwale 2 weeks, 1 month. 6 weeks, 1.5 months. Kwata essimu eri necessary. Ate bw'okwata omuntu mugambe I'm not feeling okay. You'll call later. Okay. Tweyanziza tutangaaza nga twepadawula nga tumaze twatwala kulaga nsimbu ffe tuli fine tuli bakanyama. Naye nedda. Okay, can I have a normal? Okay, tujizemu. I was stigmatized by my husband's family because of my 2 operations. They said, well, maybe I fear giving birth, especially when they had was operated due to big baby. They see it as a small issue, but at least why would have cut down and put stitches at least. By the relatives. All my babies are born 4.9 and 4.8 kgs respectively. How do I manage headache and back pain side effects because they are too much? Yet my second boy is 2 years now. How do you manage headaches? Farida are worried by the relatives. Abana bebalamu banange pushing a 4.9 baby. Baby yaba munene kati bo baagala ndooza bali baagala musale wansi anti bajja musalira ng'omwana munene bena afune teya afune 3rd degree teya mutabani wa wadduke nga mukyala mugazi okutonya Farida atonya bakututte ekitovu bakozeeko era osigadde otonya batujjeko akajanjamuza awo tetubamalirako na budde. Let your life be managed by you ne patana gw'oba olina naye. That back pain will go. Bwawulira pain amireyo pain killer yonna. Okay. It will go with time. Rona from Boshenyi, I have a problem of marginal placenta previa. Some experts are advising me to request a C-section, but doctors are also advising me on normal vaginal delivery. Which experts are those? Marginal Farida twajogeddeko yeri type 1 nti omumagwa n'abaana bwe gubanga yeno round yaffe placenta etudde wano bweti ekoona ku mugo gwa n'abaana. She can have a normal delivery. I'm confused and stressed of what to decide. I may choose vaginal delivery and end up with a C-section. Please help me to understand more. Yes, marginal placenta previa kuba sometimes zitambula za advancing okuva ku type 1 negenda ku type 2 negenda ku type 3 but waba ayogera ku marginal meaning etudde on the baseline etudde ku mugo gwa n'abaana meaning tekavarinze mu magwaki gwa n'abaana abeere ng'akola antenatal visits ez'enjawulo bakole ultrasound scans agende mu ka TV bakebere bw'eneeba ng'ekyali grade 1 oba grade 2 she'll have a normal D naye bw'ena advancing netuuka ku grade 3 grade 4 she'll need a cesarean birth. Abeere nga monitoringa ne spotting oba bleeding kubanga placenta previa zitero zireeta. In case of any spotting oba little bleeding oba slight bleeding beera ng'oreporting ew'omusawo monitoring. I had my first baby at an early age, and my mom told doctors that I'm still young. I'll not be able to push the baby. The doctors do a C-section. Then my second born, doctors told me that my bones are too tight to push the baby. Now all my kids I gave birth to them via C-section. So is it possible for me to have a normal delivery, and what could I do? Because last time it is not possible. So yali muto owokubiri amagumba gaali mafunda so amagumba amafunda gatekasobola kugaziwa
meaning tasobola ku having a normal birth. And the third baby cesarean section. Okay. Akade katweddeko nadde ebibuuzo bikyali bingi. Okay. So boli awo tunaategekayo okuddamu just bibuuzo byabwe. Thank you so much Musawo for sharing. You're welcome, Farida. Akirala bamaza ba cesarean kana akadde akasigadde akatono tuzzeeko abaana ng'ebbanga liyiseewo. 2 years. Kubanga olumu osobola okubeera ne trial of labor ate n'omuzzaako mangu omwana 3 months oli lubuto with a previous scar kubeera nakyo tulaba kituzaayo mu theatre mangu. Abaana mbaleete tubageme n'obagema. Okay. So Aisha akolera ku Entebbe Grade B hospital ayina ne clinic. Aisha Medical Center in Perere. Yes. All right. God bless you. Bye-bye.